Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu eky'omuziki. Endobeso. Kale katusimbe tulabe ate munaffe yani olwaleero otegedde Chifula. Yes. Oli otya? Nilungi mpozidde. Jendi mukwano. Brian wo lwakyakutawaanya? Nange sintegeera nadditegeera. Kati omaze naye ebbanga ki? Emyaka lwafasibonyo alina emyaka esatu. Mwina n'omwana? Bali babiri. Mubeera mwembi? Kati tukyali ffenna. Kati yakwatamu ebibye? Yakwatamu n'agenda. Yagamba ki? Nakyali bwekiti. Yava Ewaka. Nti akola kyagenda akolerako ewaabwe alina byagenda okukolayo. Ewaabwe? Ewaabwe gye bamuzaala wa? Kapeeka. N'agamba mbu agenze Kapeeka alina byagenda okukola. N'atamu kukola ki? N'agenda. Yagamba ebbanga lyagenda omalayo? Obula nkakugamba bugambi ngenda kukomawo. N'atakuleeterawo yadde esente nzakozesa n'agamba bwe ntuukayo ngenda kukola ntya ngenda kusindikira. N'akwata 50 n'azikuweereza almost ng'amalayo omwezi naye ng'atulekedde 50. N'abaana b'olina? N'abaana. Nakugamba nja kusigala nga nkola ki? Nkuweereza. Nga nkuweereza naye ng'olukubanga gamba siyina. Kati ennyumba okola otya? Ogenda ogula amanda ogenda okukola ki era ng'ofunako awo abakuyambayambako. Owaayi ennyumba obeera mu mpangise oba yagizimba? Mpangise. Kati yo ng'okola otya landiroodi? Era yagenda ogenda nga bamubanja. Emyezi emeka? Bali bamanyi emitwalo 11. Musasula ssente mmeka omwezi? 5 buli mwezi. Bambi mubeerawo? Nene nesemusosa diye mawale. Mawale. Kati buli watuuka ewaabwe ng'afuna mukazi mulala. Bwe yatuuka e Kapeeka? Nga yeeroza simanyi wabaakaawo abankubira ne bakola ki? Ekitegeeza kyali kimututte e Kapeeka bye yagamba okugenda okukola yali agenze wa mukazi oyo. Nga nnimba nga ngenda omukazi gwe nga kikola ki nga kikimanyi. Ate n'okumufuna olwo nali nkyali mito olwona omwana asembayo. Omwana akamuzaala kati wa mwezi gumu. Abitanga mbyala kajanga namulabako n'asooka yegana mbu obutosibanga ebitubitu naye ng'amaze kusima oyo. Omwana bwe yali akola na mubaala. Kati tuba olwo tetuganga mutuwuliriziganya biki. Kitutte ebbanga ki? Nandeka obutonga lwa mwezi ng'omusana omwana. Agenda. Kino obuyambi mu kuzaala bonna nafuna abantu banyambako. Ekitegeeza omwana gwe wasemba okuzaala tamulabangako? Tamayina kumumanya bwafaanana. Mukama Katonda. Ewaabwe omanyiyo? Manyiyo. Lwaki togendayo? Gye nalaze. Oli Kapeeka? Kati ye taliiwo okukyalaawo? Yazaawo ate n'agenda. N'agenda wala? Yagamba ali wala naye mulimu abamulabako mu biseemu kugamba sintegeera kubanga tangamba kituufu. Kaakati mu nnyumba wasengukamu n'osalawo ogenda ewaabwe? Era n'ebyangoyamu. Bambi landiroodi yakusibirako ebibyo. Kati n'obikwata n'ogenda ewaabwe. Ab'ewaabwe bakuyisa batya? Endera nga bugimanyi si byangu kusigala nga naye ali awo naye si ali awo ng'omuntu nti asobola okutegeera embeera y'omuntu ye ntaali ebyakola byawagira. Awagira mutabani we? Bannange ate maama we naye waali? Naye tamundaza amakulu naye yamusaba. Bannange kati obadde oyagala tukolere ki? Nane nyamutegeera ekituufu era yawasaana nga nkole ebirala omutima awadde munyamba nti oba abaana be mbaleka kuba tibasobola. Kaakati ogambye omuntu asembayo alina emyaka emeka? So ekitegeeza amaze emyezi ng'esatu nga tomulabako? Bayange yanamba kimu genda nkuyange nendako kenkuwa nkuwaka amaanyi gye weeteeka tulina bakikyakola lw'amaanyi. Nti bwemba nkuyambye? Kwegamba akuyamba buyambi? Amanyamba buyambi. Omukulu yenkana atya? Gwe bakuzaala wa? Mulala. Mukulu mulenzi? Bonna abaana balenzi lwakuba ono muto nnyo tosobola kumuleka mabega. Ate kale n'oli era nakyeya mu mateeka tekikkirizibwa kumuleka mabega kuba tannaweza myaka 7. Naye nze nandigambye
oyo omusajja wandi mwesonyiye bw'ate atafuddeyo nakumanya nti omwana gwe baazaala afaanana atya yaani kyokka nga n'abeewaabwe si be bali awo abakuyamba ekiri awo ndowooza okiraba kati ewaka ewaabwe awo okolawo kyolimalimako olina bw'otunda oba nafuna sente naye nga mbadde empulani nga genda kola naye bakugamba omwana akyali muto tolina ofuna mulimu ng'omwana akyali muto bo tebajja kusobola kumulabirira tolina gw'omulekera era kirina gw'omulekera obaddeyo ewammwe emanentenseera naye olaba n'okuddeyo omwe n'ogamba nti otuula awo kate nga ne mama si yali awo nti alina ennyo yeesobola okulabirira abaana nedda nti kaakati ky'oyinza okukola kwata abaana bo obatwalire maama wo omukaabiremu ku nnaku omusabe abakuumireko okomewo ku kibuga onoonye omulimu nali nayija saluni ojje ku kibuga abasaluni tebajja kugaana kuwa mulimu saluni nyingi nnyo ate naawe omanye okusiba enviiri naawe otusobola okweyiyizaawo akako n'osibangayo emitwe ng'ebiri esatu n'ofunayo kuba kakati ogwo omulimu gw'olina gwa mu mutwe okitegeera bwe guba gwa mu mutwe ekitegeeza osobola okwekozesa oluusi oyinza n'obutalinda bantu kukozesa naye n'olaga abantu nti nsobola kitegeera n'osibangayo emitwe giijo nga bw'oweereza ku maama kasente alabirira abaana weesonyiwa omusajja kuba amazima matuufu gali nti si wa buvunaanyizibwa omuntu omwezi mulamba munono muwe 15,000 oba otegeeza ki ng'alina abaana ng'alina asula mu nnyumba mpangise mirimu ki gy'akola baali batera alima kasooli olusi ne bazimba kugamba talina muyingirisamaningi engeri gy'owulyamu gy'oyagala omuzuula olabika okyamwagala si bwe kiri temande njagalako kyekikatuyalanaanga onengokankola ekirala naye anti kati olwedde yakulagako nti ye talina nnyo laavu y'abaana be kuba n'olubuto olulwo yali alweganye kitegeeza takwetaaga n'abaana bo nze kye nali saagala mu bulamu bwange nze ngange nafumbirwa nkyamuto nazaala n'emyaka 19 nasooka kati n'emyaka 21 n'ofumbirwa ate kyali mukate n'ova mugana okiza kulenya ate n'odda mu Mulala anti kaakati awo we mbadde njagala okujja shifura kuba kati awo abaana abawala abasinga we bakagwira akazanyaako nti bw'onoofeewo ono olina okudda ew'omulala si tteeka nti olina okuddayo mu bufumbo obulala okitegeera ekyo osobola okukikola mu maaso eyo ng'omaze n'okwesetinga ng'omuntu bakakati ekiriwo kiri nti olina abaana bo 2 mukama akulaze nti olisobola okubeera omukyala ekyo ekirabo yakikuwa okirina pulaani eddako tebulina kuba bufumbo pulaani eddako erina kubeera nti ndabiridde ntya abaana bange ye pulaani erina okuddako ye pulaani gye tulina okuzzaako tetulina kuzzaako pulaani ya noonya musajja mulala kuba kati amangu gano ogenda ofuna omusajja omulala naye akukunkumulemu 2 olwo owezezza abaana 4 n'oyo akwate ekkubo agende kubanga munaye tosobola kutegeera ani okitegeera era nze saawe nandibadde ŋŋamba nti wandidduse ne mu ddwaliro ne bakusiba akaweta nga bukyali baakakusiba okyali mu kuzannya wandigenze ne bakusiba akaweta nti embeera y'obuntu singa eba ekujjidde tosobola kugwa mu nsobi ya lubuto olulala kiwulira kyekyo kyennyini so kati bw'oba osobola ojja kunoonya eddwaliro erikuli ekumpi erikola ku nsonga z'abakyala ogende bakusibe bamala okusiba omanye nti ne bw'oba embeera ya bulijjo ey'obuntu ekuyingiddemu tojja kweraliikirira nti ate ngenda kuzaalira musajja mulala oba noono kennyini ne bw'aba akomye kuba asobola okudda n'akubuzaabuza era n'akutikka olulala wamala okukutika n'akwata ekkubo n'agenda ate era noddaawo n'otandika okutoba n'abaana 3 oba sinakindi 4 nga mukama akuwadde balongo okitegeera kikubira omulenzi wo Sebo jebare. Nkare sebo no Mr. Kanabi. Sebo. Kakati. Orandiro duwa mwarese misango jamwe. Nga temusasude nyumba ye ate omukyala navaamu. Omukyala wona agenda nga temusasude ogwanyinyi nyumba. Ono gwe mubeera wanne mawale temusasulako nyumba ye ate bawa jeke essimu oyo bwatyo bawa atya poliisi atya bange
naye kakati mukwano kola kyenkugambye wekunge ewammwe jojja okufunira emirembe watali mwammwe bajja nakutandika okukutisa ebigere bya sezaalawo sikulimba era tunaaba tuli awo ng'ate olajja namuneera gundi sezaala wange alina ebigambo bw'ayagala okunsonseka bwe muyita kankuba kabina wamunaye olaba omuntu ali bw'atyo kitegeeza ne taata we era naye bw'atyo bwayawagira mwana we obaddeyo bbanga ki nakaddeyo mwezi tegunayo kaakati weekwatekwate mukwano onoonye ezikutwala embalala maama omwegayire omugaye munnange saba ompa omukisa onyambe onkuumire abantu bano oba nkuumire ngende njiye ng'omuntu tusobole okwebeezaawo maama we abeera naani afune n'abamukuumako kale bambi kati embeera ng'eyo mu butuufu toyinza butakwata ku mutwe nakwewuunya nti bannange twayingira emwaka 2020 ne gukulukuta kati kugo tuguli mu 2023 naye bannaffe abasajja bakyakola ebintu ebyo engeri gy'ogenda omansa omusaayi kyokka n'otagufaako n'otagulabirira naye mbadde nsaba kintu kimu bassebo mwenna abatalina buvunaanyizibwa mu mmwe bwe muba temusobola kukola mulimu gwa buvunaanyizibwa ensonga z'okunoonya omukazi muzesonyiwe muziveeko kuba banne mugenda kutufuukira ekizibu mwongera bwongezi ku population yansi naye temuyina buvunaanyizibwa mu mmwe temuyina nkulaakulana gye muleeta ku nsi kati teebereze engeri gy'okeera ku makya n'ozaala abaana n'olekera 15 yazaala omwana naye tamayina kumanya nti omwana yatuukawa yenkana atya naye nga mu Uganda mwali ayaya nedda nsanga nga muyise kale kanzije mukwano gwange nkubira ku simu yo munango mbuulire gwe kikyolowooza ku nsonga ya munnaffe Shifra Terevu abeera inginiya James Shoga kitta kansala w'omuluka gwa buli ake wano enjagala bwami. Yes engine. Bagamba tosala gwa kawala nga towulidde gwa kalenzi. Omusajja watuukira otuukisuulirawo omukazi omanyi Uganda yatavuse. Abasajja tetuli bangu ate n'abakazi bangu kati kiteekwa okuba ku babiri abo. Nga kuliko eyacunya munne ko omusajja kanfune w'enkola kigoma naye amagezi gempa omusajja oyo. Omusaayi gusigala musaayi kituufu omwana ne bw'obasuulawo n'ogaana obbawo obuyambi nga babo gwoba weebonyaabonyeza kuba maaso eyo weboonoonekera gwe bafuukira ekizibu omukazi olumala obboonoona nga abaleeta nga abakusuuliraawo so nze muganda wange bw'aba awulira amagezi ge mmuwa bwe baakyankana n'omukazi nga takyasobola muddira akwate abaana be asobole obbawa buli kyetaagisa basobola okubeera mu mpeera ennungi nsigadde inginiya James Shoga kitta kansala w'omuluka gwa buli ake tusanyuse kuwuliza inginiya toyanzeza nnyo toyanzege nze zikiye mu Uganda ndi nakwera piwe ensinzira n'entumbulo mu kutu gwa BTFM ekintabuli eky'omuziki naye mwanyina kifulanga alabye bamunaye gwe n'oba n'omwami akuleka ewaka ng'olina lubuto otuukusumulukuka nga n'atamanya nti omukyala wange asumulukuse yes abamwami ate n'atakomaawo okuwanga obuyambi akuwa 15 ddala zikole ki ku muntu awere ate ng'aliwo n'omwana gw'alina omukulu kituufu 15 kati nga nze zikiye mu Uganda ntuse ne neebuuza amubalidde buli lunaku lukozesebwa nusu 5 byo bigula ki ye bigula ki olaba ne15 munaye mwanyina tezikyalina kyezikola budde buno kituufu ennyumba omuleseemu mukyala muzito naye munangu inakyo ambye nange nkisembye nti ave ku byebyo ebyabasajja sitama Mungu amaze omulagako nti mukyala muzadde kituufu essaawa zino agume n'abaana baabo bayina nga wayina bebi oyo essaawa zino mwezi gumu agume amale okutereera obulungi n'omwana afumbefumbe noonye omulimu yeekozese oba tafunye gwakwekozese ngaembeera gyekyali embi afune omulimu akole wafuna kapito ate yeekozese era asobola olabirira abaana be naye wana nti kati musajja mulala najja mukunkumulamu babiri n'oyo awete kati munaye kyekyo mwannyinaze mukubiriza nti agume oba omwami amwenenye kuba talina omukubiddeko ne ku simu ajjako njigi talina future yonna agume afune mulimu akole yepangire ka bizinensi akole alabirire baana be Mungu ajja mukwatirako maaso ajja muwaawo omuntu omutuufu sebo ennakwero wano maama mumbejja tuli naye mu nnakwero bbi wano abeererako ddala ku mukutu ng'era mundabire nnyo mugambe mwagala nnyo
Sebo tweyanziza nnyo tweyanzege mukwano gwange webala kubanga weekumidde ku kintu buli ky'omuziki ekisinga